bwe mbeereyo ku street ki ekisinga obbabeezaawo? Ekisinga tubeezaawo oba njaga. Kale ku mukutu gwennyini kwe tutudde Cruise Exclusive nyongera obbaanirizaako yonna gye mutulabira. Mutusonyiwemukko olw'emboozi eyafuddemu akatono eya Ssajjabbi olwa sound, naye nkomyewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tusuubira nti sound yatereddemu nga mulungi. Emboozi eno ngigasseemu Mechanical Bongo eyajja omwana ono ku street ne Ssajjabbi mwennyini. Ojja kumbuuza yi Ssajjabbi takyusa? Ssajjabbi akyusa naye nga bw'omanyi akavaayo tuli mu kuyiiyayiiya mbeera si bwe kiri Uncle Mechanic. Si kyangu manyi naye ba process abaana bano bayita mu bintu bingi nnyo ensi byetamanyi nti kati Ssajjabbi ono okumugamba okukyusa olugoye bw'abaako n'olwo yeekutteko omugamba nti olina okukyusa. So ne baba n'akalala ak'okubiri oyinza okukisangamu obuzibu bw'amaanyi okumusobozesa okutandika nako kukayivolvinga mu nkyusa ze. Okulanga buli kadde ayambala eyo, so baba bamanyira nnyo routines. Eyo naye bandwadde ya bwongo. Kyova olaba abaana bano bwe bati baba beetaga mu rehab kuba rehabilitating obwongo ebyo bimuveemu. So emu ku process okumukkiriza nti olina okugyamuko ku lugoye ng'abantu abalala, n'okyusa ku lugoye, n'onaaba, n'osenya, n'osala enviiri. Ebyo byonna eryo ssomo libasanga mu bifo nga bino. Buuza ku batulaba. Weewaawo abatulaba nno sirina nnyo kyamaanyi kyakubagamba okuggyako okubeebaza. Mwebale bannange, mwebale kutwesiga, mwebale sootowaza medias nga zino. Si kyangu nnyo bantu bammwe eno nga bano tuuka mu bifo nga bino kuba ebisinga bibowa bibaamu emboozi nnyingi nnyo ez'ennaku ate ng'abantu baakoowa ennaku. Saaba bavaawo ne bayimya ne bagamba nti nno wadde ekifo kiri kikuŋŋaanyizibwamu abantu bangi nnyo abalina obulumi ku mutima, nange kantuukewo mb'omu ku bo. Kino kiba kya njawulo, ekitiibwa kya Mukama. Mwebale era tusimbule. Amiina. Kale tulina sayidi eno ayogerera wansi nnyo, eddoboozi etera kubeera wansi ensi naye. Ssajjabbi Wangi buuza ku batulaba. nze yange sirina bigambo era bingi nnyo naye mbeebaza nti yena atugoberera programu yaffe eno. Twebaza buli omu yena tumwebaza ng'agigoberera era twebaza nti oyinza olowooza nti lwaki era nga kunyambala ng'eboogedde n'enyambala yange ng'era bulijjo emaanira kola gundi yange. Era ebyange ndowooza ebyo kuba sina bigambo binene nnyo. Obulamu bugamba ki? Bulungi ng'era bwe neeyagala n'abalala beeyagala. Wanyodde ku caayi? Nanywedde. Osenya? Era nsenyera ddala. Akedde kuŋŋanta nko njagala kasinya kalala kali bakakubisize bakataddeko eddagala ly'engatto. Bakatosenyezza. Osenyeza leero? Anti era nedda naye era nali nsenya naye kati abasenya kale ng'era wenkugamba nga kyandi bakakozesezza ki eddagala naye engatto ate nga kisobola kukolako kennyini ate nteeke mu kamwa. Mba yina ofunayo akalala. Ki ky'omisinga ku street? Eminsinga sirina nnyo kyamaanyi. Bwe ali eyo nga otulaba olunaku olwaleero nga oba oli awo gwe mulundi gwo ogusoose okulaba program, nina program gye nasoose okussaayo naye nga sound si nnungi. Ssajjabbi ono yakulira ku street. Metanikirabo saagala ajambye omukuuta biwoomi. Tuweeko ka brief background gwe nga Guardian wa Ssajjabbi. Ssajjabbi ono ng'abaana okufaanana ng'abaana abalala bali wano namufishinga ku street namujja ku street. Alina emyaka emeka? Kati alina emyaka 15. Naye yagenda ku street ng'alina emyaka 6. Ssajjabbi ono okwawukanako n'abaana abalala ye nno yatandika okwenyigira mu mbeera z'ekikaba, okwegadanga n'okwebaka ku bakyala ng'alina emyaka 7. Ekyo nno kya nnaku kinakuwaza era kimalamu amaanyi. Waba nga wakyaliyo maama w'eggwanga asobola okweyambulira omwana ow'emyaka 7, tulina osabira eggwanga lyaffe. Ssajjabbi era ku myaka gye okuva ku myaka 7 paka ku myaka 15 gy'aliko ye yaŋŋamba nti
almost yakagula bamalaya yakakoza bamalaya basukka mu 5 bajjukira nene abatandika alina emyaka 7 imagine. So Alan, sometimes betuba tuli mu bikujjuko by'okutenda Katonda engeri gy'atuwaamu enkuba n'okusengeka omusana mu mbeera zonna tulina n'okutula wansi ne tulowooza ku baana baffe abaana b'enkya kubanga be bantu abagenda okunyweza empagi z'ensi yaffe obutagwa mu nnyanga. So kimalamu amaanyi nze gye namusanga eyo ne mupishi nga ne muleeta namusanga atamidde nnyo ng'akozeseza buli kiragalalagala naye Mukama mulungi nti kati at least twamugonza ebyo takyabikozesa tulwana ntalo ndala. Kyebaliza Mukama tegaba maanyi gaffe wabula ye yajja n'atuwa omukono gwe ogw'ekisa n'ayisa eddagala lye liwonya mu ngalo zaffe ne lituuka ku baana nga bano. Sajjabbi abantu baŋŋambye ne baŋŋamba nti Sajjabbi sooka omukomyewo nga saawundi erikiriya eri gye twakoze yafuddemu saawundi naye abantu ne baŋŋamba nkomyewo Sajjabbi ng'ali bulungi ng'ayogera bulungi. Abantu nga batulaba Sajjabbi tujja kuddamu ebigambo ebimu bitonotono. Embeera gye watuukamu n'okuba nga bye wafunamu yabifuna. Ate n'ekirala you feel free kubanga nina essuubi munda mu nze nti ng'omuntu omu bwe yajja n'akyusa obulamu bwange nange bwe njagala okukyusa obulamu bw'abaana nga bano. Sajjabbi ono saagala twejjusa embeera n'emu kubanga already nze bwe namufuna namuyiwa ne nziramu ne mupanga buto nga bwe bapanga puzzle era kati nkyamupanga. Njagala Sajjabbi ono aba akabonero ak'abaana abato mu nsi yaffe. Abaana abato tebakyalina byakulabirako, tebakyalina programs, tebakyalina buli kimu, beerimbika mu kilaasi z'abantu abakulu kyova n'obuwemu bweyongedde obungi. So njagala mpange Sajjabbi ono muteeke mu kabonero ajjuze ekituli ekyo afuuke ekyokulabirako eri abaana abato abalinganga ye. So feel free. Feel free. Sajjabbi ki ekyakujja ewaka? Kyanjigya ewaka nga nti ng'era ye nakugamba mwere yasooka bakubonyaabonya. Oyo wonde Senga nedda guno taata kanzaala kale kaŋŋambe bwekyo. Stepfather kuba ewaka naye sobola kuguma nga mbeerawo kuba empisa gyenina oyitamu ng'ate sigyalina okumpisaamu ng'ate n'omwana ayinza otuula awo nga tasobola bimugamba kubikola nga nze gwalabanga amwanguyira naye nga nange binnuma nga nze omuntu. Sajjabbi mbeera ki ekusindiikiriza oba kaŋŋende ku jeno bwe mubeereyo ku street ki ekisinga obabeezaawo? Ekisinga tubeezaawo abaana b'oku street oba njaga amafuta g'ennyonyi wanuusaako ago naganuusaako mugajjawo era mu maduuka ge Kampala. Tugende mpolampola eriyo omuzadde atulaba essaawa zino era Sajjabbi lukeera ku makya omwana w'oku street n'agenda ku street n'ogenda mu dduuka ogamba ki ng'oyagala amafuta g'ennyonyi? Amafuta g'ennyonyi era ogamba njagala amafuta. Amaduuka ago gaba gatunda amafuta gokka oba mubaamu n'ebintu ebirala? Mubeeramu n'ebintu ebirala ng'ati oyinza nti oba atunda mazzi oba atunda migaati oba atunda juyisi naye ng'era nagaagalina amafuta g'ennyonyi bagajjawo. Besijja kulimba kimwe gye bagajja. Bagatunda mmeka? Ettondo ennyo lya 100 ettondo. Eki? Ettondo liba litya? Ng'era ng'oli wanakulirako muno mu ngalo n'akuwa naye nga nusu 100. Baliteekawa olina kugenda naki? Nakacupa.
ogenda akacupa naye awo omuntu atuweeyo akacupa akalimu amazzi. Ambias gamba nko deputy aneze akacupa akalimu amazzi atekemu obuzi butono. Tuli mu kutaasa ggwanga kino weewaddeyo tutaase eggwanga wamu n'abaana abali mu myaka gyo. Ogenda misana oba ogenda kiro? Kiro ogenda n'ogula nanti jjukira waliwo ebigoyegoye kati gwe onyenyamuko wooti ng'otisesese mu kaliya kali n'okola wooti. Leetayo n'ekigoye. Ekigoye kibayite nnyo siti New York Street. Kigoye ekyo olw'okuba nti ettondo ly'amafuta ly'oguze liba ttini tosobola ddikola ki ate gafuumuuka kati gw'oteeka mu nnyo siti eyo kati jjukira amafuta gagenda mu lugoye gasaasaana kati nnyo siti eyo ligyakuuma nga kitegeera. Interview eno ngizzeemu lwa nsonga njagala abaana abato. Wano ogenda nabe n'agamba ala niye mwana muto nedda. Nasabye guardian mechanic nakkiriza ate n'ekirala twagala okumentalinga omwana ono okukula ng'akimanyi nti asobola okubuulirira ku baana abato teri kyannyonnyola kyataalabako. Ate Alan ekirala bannange abantu mulekera kugamba abaana abato nga abaana baffe bafa baggwawo. Abaana abato sometimes balina okusomesa bato bannaabwe n'okubakomako. Abaana balwala sirimu baggwawo, abaana banywa enjaga baggwawo bagwa eddalu. Naye buli kadde mwesibye ku kateekaako nti omwana omuto omwana. Bannange muleke kudduka mazima. Bino ebintu si firimu, bino ebintu gyebiri. Okay, bannange baleeta akacupa mwanguweko. Kakati lukeera ku makya mugenda bameka? Ngera abaana ngera 5 ku 7. Bo tebaliiko nti batunza muto oba mukulu? Ebi tebaliiko ate naye aba anoonya kasente n'ogenda n'ogula kuba teri ga 5 ga 10 agaliyo. Teri ga 5 teri ga 2 teri ga 3 teri batandika ku 10 genda waggulu okugula amafuta g'ennyonyi. Nahaleetako n'ekigoye nahaleeta kati nga bwakikoze ate naye yali kabaka mugga nnyo oyo era akikoledde. Leeta ekigoye kisoko kijjemu ekigoye. Kati nga bwakikoledde ddala. Leeta tofaayo naawe eyo interview egenda kujja olide yali muzibu nnyo naawe otubuuliremu. Njagala nfune ku baana ba street bano batubuulire ebbala libeera litya. Kakati njagala otulage engeri gye mukolamu amafuta ago. Engeri bagakolamu? Njagala engeri gye muganuusaamu na lwaki mukola kye muba mukola ekyo. Kino lwaki ofuna ekigoye? Lwaki muba mufuna ekigoye? Ekigoye ate mba saagala buggwewo mangu kuba bubeera butono. Kati weneenyamu wenti negagendako nanze nkola wenti oba kitegeera ng'okola otya wenti beeraawo. Kakati amafuta ago lwaki muba muganuusa? Tuganuusa eyansa nyinza obutajiddamu naye tugiddemu tuyambe abaana. Kale nyinza okuba nga sigimanyi bulungi nengera nange kubanga nabigwako bugwi wakopa bukopi nakopa. Kati bw'oganuusa owulira otya? Nenganuusa era mba siwulira bulungi kuba zena mba nkoze eki mpeddewo nga n'ensi ndaba tekyaliwo kuba nyinza okubeera wali erinnya lyange ntandika okwogera ng'omulalolalo entyo nentandika okwegezaamu kati ne wajja nangamba nti bukube nengamba gwe mwana njakukuba entyo kati amafuta ago egateekako ate galeetamu ng'engeri y'eddalu obanga ayagala ogw'eddalu. Lwaki mafuta gonna babaana balondayo ganyonyi? Nanti era situiti bwetyo weeri
wali olabyeko abagaleeta abagasuubuza ab'amaduuka? Tulimira ku dduuka ne tugula oba siraako nti buli yasuubudde n'aleeta wano eno ekyo siraako naye nange ngenda nengula simanyi oba bagajjawa nengula nenuusa. Kati amafuta bwe gati tugambe gano ge mafuta ag'enkana bwe gati gagula ssente nga mmeka? Bwe gati oba 200 bwe gati kuba bulijjo kibateekamu kyandikiranga 2. Osobola okulema okulya n'ofuna ezigula amafuta. Amafuta gano galeese buzibu ki ku baana abali mu street? Amafuta gano galeese obuzibu nnyo kati nga okugwa eddalu okwo gakikola nnyo okugwa eddalu kubanga era n'ekirala omwana ayinza omutwala pulogulaamu okulya emmere ne bw'omuwa emmere n'agigaana naye nga ayagala kanene era okamusikako alaba ng'omuggyeko bizinesi ey'amaanyi ng'ogimuggyeko era alwana n'olwana naye nga n'otamuwa emmere naye ng'omuddiza ebibye amafuta era ne bw'omugaba pulogulaamu naye ng'omuddiza ebibye awo agamba kasita nina ekyange kanenge. Tuli ku Cruise Exclusive, tuli ku nnaku y'omwana omuto mu ggwanga Uganda. Abaana be mulaba ku street abasinga tebajjako nti munnange baagala. Ezimu ensobi ziva mu bazadde, ezimu ensobi ziva mu community eyo oba oli awo gye tukulira. Nali agadde nkole kino ekintu ng'omusomo spearheading ne nange oluusi kinnemerera kubanga funds sizirina ne twandyagadde okukola nga conference oba abaana bano ne bajja ne batunyumiza experience njawulo osanga tuyinza okukendeeza ku mujjuzo. Wamma bagamba abaana bava ku street abo baleeta abamu kituufu? Abamu basi zibaleeta ekiro ne zibasuula awo. Kubeera gyeri kati yeyo yigosanga ng'oba ava mu kigundi w'ekiti kangambe ng'ewaka n'alaba nga basomba amanda buli kanaku naye ng'ate mu kimotoka ekyo ng'era amanyi nti basomberamu amanda kati wakituulamu ne bateekayo amanda ku bbali nga tebamulabye bani basobola omutwala ne bamusuula eyo naye nga n'ekkubo naye likoze eki limubuze kati naye bw'ogamba oli nti akuzzeeyo ng'ate amaze okukola ki okuvaayo aba talina budde ogamba nti ati wasigadde lwaki ate weekwese muneeyo ng'omanyi ffe gye tugenda ate wala noga kati beera awo ng'obeera wala obeera awo amanyi ekitegeeza omanyi ozinga omuti kuzinga okuzinga enjaga ogimanyi bagizinga muki? mukipapula. Mukipapula enjaga mugijja enjaga kati waliwo basimba ensigo kati naffe eyo jjukira ku bbala tezibula noonya akasukusuku akali eyo nga twakasimbamuko oba nga basimbamuko n'ojjako obusigo n'ogenda n'obusekulasekula n'otandika oteeka nga bakula n'ozinga n'oleeta ekibiiti n'okuma. Kati gwe osobola kumalawo onywa emiti ng'emeka olunaku bwe wali ku street? Olunaku anywanga gya 2 gibanga emeka? Nibeena kuba 5 ya 5 buli muti gwa 5 okugunywako ewooma enjaga era sijagamba tewooma naye ebambeera ng'era omuntu era nga womanyi wanava ku street ng'era tojja biiga ate nolaba nga kiri kinagamba nti omuntu ogenda ewabi okola ki okola bibi bw'ogenda ebulyambu olyambu era naawe kyekyo nange era kyekyo kyekyakola ki ekyantuukako. Mize ki egiri ku street abaana gye bakola ekiro kubba
kuyisaamu bannaabwe eggaali okuyisaamu bannaabwe eggaali yeriwa okubayisaamu okubasaba akasente ako ke balina mu nsawo n'ogenda ngera buli omu omukoonako ono ng'ayagala akole ki omuwe sente ezo zaba yeekoledde ng'ate gwe oyagala bakolere ogenda obabbeko bubbi n'obabbako n'osooka n'obeera nga beebase kiro 7-6 n'ogenda n'okola ki n'ozibajjako nga beebase mu makutiya ate n'obakangakanga ndi mumpe emugaana nze nkubirawo oba weebityo nga woomanyi embeera za street era bw'oba ogaanye n'akukubamu enguumi paka woozijjayo mwettiŋŋana ekiro abaana basitula abamu betta abamu batambula n'obuso ekiro anti gwe obanga olina nnyo akabuliko ng'owakoze nnyo baba bayikugamba wadde nabo balina nnyo akabuli bayikugamba akabuli ke kaki akabuli obanga olina amaanyi ng'ate wadde bayo basingako amaanyi n'ate ye alina eggaali ennyingi okiraba ekyo eggaali be baana abangi amagye alina amagye gagamuwuliramu gati gwe ali omu bali kugamba era sente z'okoze ogaana basobola okusalako enviiri n'asala n'engoye enviiri bakusalako enviiri bakusaako ki vakansi ne bakusalako engoye omusawo bonna bonna ne bamusalaasala obubeera mu ssente gasawo zisangayo ne bazijjamu n'engato ne bazikugjamu ng'olina nnungi ne bazitwala kanaye waŋŋamba walina eggaali naye walina amajeego kati obanga oli wa myaka 15 essaawa zino kati gwe abaana be wali okulira baalinanga ba myaka emeka yali nkulira aya myaka awo 7 8 kugenda waggulu kati olina wootuula n'otuula nga kabaka n'olagira nga ntuula awo n'obatuma ne mbatuma oyinza obatuma n'obagamba oti nze ayi kati olujja mayika nze sirumanyi bulungi naye nsobola okwogera nga bwenjogera yogeramu nga bw'oyogera nsobola obagamba mwana yeetayo okwawa akayaga neyagamba nti ate mwana dogo tugenda lero kubayisaamu eggaali leero tugendagenda wakiso eyo tugende egundi tubayiseyisemu eggaali eyo wonna kati mubyogera mutya mu lujamayika lwammwe eyo mu lujamayika nali nze nkugambe nabeerabira neera nze nga wenjogedde era kati mulinda ebivulu ebibeera ne muyisaamu eggaali ngawwa eyo erugogo kuba erugogo gye batera nnyo okolera ebivulu naawe okugundi awo omukulembeze watera obeera gundi Museveni yatera okuŋŋaanira ekwa wano ebakolera bato eyo we batyo neeno eyo nakasero eyo kuba nabo walingalirawo bupatepate bwabwe nakasero mubalindirawa gye tubalindira tubalindira awo bugundi kusite nakusite awusi awo kabe mukulu ngono metandikira bongo musobola omukuba ekigwo kisoboka ongangakanga ekyo kati waba metandikira bongo ono nga mumulabye ng'alina essimu alina ebyakabi mumulumbanga bameka fenna teyasigala kati wemutuukamu ne mukola mutya ffe tumusituka nemugamba mwaleeteyo feete byaffe ebyomukwatawo needuti nemwaleeteyo feete byaffe wagaye tumuwulirawo so Mr. Alan Mr. Elliot ekintu kyayogedde kitegeeka nnyo essira olaba omuntu akulidde mu kikomera bw'aba victim naye ng'omuntu amutadde mu mbeera embi eyo omwana akuze nga bamulagajjalira kakati bano abaana bo bakulira ku street bwe bawulira akapate konna ffe wano mu Uganda tumanyi nti ekkololo we wasibuka abagagga kati bano abaana b'oku street bo bagamba nti ekkololo bebimu ku bitebe bye baafuulanga ennyanja bwe baagalanga okufiishinga gye baalaganga kati egeeza bano abaana abalagajjaliddwa
tebabbanga mu ggeeto ebiseera ebisinga, baayambukanga mu abo abalagajjalidde oba abalowooza nti bo bali seefu gye babbanga. Kitegeeza nti tewali muntu ali seefu nga neighbour tali seefu. Bw'omwana gw'okuliza mu matiribona gw'obumbirira, n'olaba omwana nga Elliot nga ajja kumulukayo n'oyambusa endabirwamu n'omuleka awo n'ayigira ddala emize emibi era ensi n'emutwala. Mu future ojja kwekanga ng'atemyeko omwana w'engalo just lwa ssimu. Naye tewali kintu kyala kunyumiriza bwe baazukukanga ekiro ogenda okubba wagaananga olwokuba balinanga obusamu babatemangako engalo. Oba tolina ssente agenda n'angalo. Omukulu Elliot, tunyumize waawo. Awo. Era anize naye kitambula kati naye nga gaali yange etambula nabwo. Era anti era ng'omukulembeze walagira ati tugende wano oyo waaba aganye mukole kino nange we nali nga tugenda wema ng'oganye oleeta akasente gene ngamba oyo mukwere temukola ki temukola era ng'aba aganye oleetawo wadde n'ezibeera 5 ng'aganye zireeta namugyako akagero taleka kubanga ffe ngera nagamba nti tubikola kiro nti eggwanga yeekera nga literedde. Neekera nga likoze ki? Literedde. Eggwanga lyaffe nga literedde. Era awo emisana tubeera abantu abo nga batakolako bintu bikolobero webityo naye butuuka ekiro ssaawa 8, 7, 9 awo ate tuba babaaya nga tulumba buli omu. Naye bwe mubeera eyo ku street muntu ki gwe mulaba eno mu nsi abazzaamu essuubi bwe mugamba nti singa mbeerako ng'oyo bw'aba music muwuliriza music waani kuba kintu kisobola nakyo tuyamba okumanya bantu ki bano abaana be balabirako bwe mubeera eyo wansi. Nze nawulirizanga music nawuliriza nnyo Alien Skin oyo gwe natera owuliriza. Alien Skin nze gwe natera owuliriza. Ate omulala lwaki owuliriza music wa Alien Skin? Kati bene bwe bagamba twayiseeko dda era naffe tubeera tuyiseeko. Ebyo byayimba byogamba twayiseeko dda tetusobola kubitegeera. Tubeera tuyiseeko ng'era naye wa eggaali nga wagifuga naffe wetubeera n'eyaffe. Serebu ki gwe weegomba? Serebu sijja kulimba kuba bangi mbeegomba. Sijja kwawula oba ono amanya. Nze nnyinza okuwa omukisa n'obasinkanako nga ogamba ono bwe musisinkana ng'olaba ayinza okuwuliriza ebizibu by'abaana ba street. Sijja kwawulirawo manya naye so ngamba ono ate n'ekya newonaku muno nga ati ngamba ngamba w'ekiseera kino eriyo ng'olaba bwe tumugamba ebizibu by'abaana ba street asobola obbitereeza mulo bwe tumugamba. Kale ani gwe wandyagadde osisinkana ng'olaba w'amaanyi ng'asobola otereeza ebizibu by'abaana ba street? Besigye olaba asobola otereeza ebizibu by'abaana ba street? Oyinza mugamba ki? Kiyinza omugamba nganze mugamba nti ebikogera bimbuze sijja kulimba. Abaana beemulugunya ki eyo bwe babeera eyo bo balaba kyensi kyebammye? Ensi kyebamye nnyo butabatereeza ggwanga baagala ate enooneke bwonoonesi. Beetaagamu otereeza nga bo era kati afuna omukulembeze n'abatereeza akijja beera fayini ng'awo omuntu ne bw'omugamba kiri awo akitegeera. Elliot, eriyo abaana abato ab'obuwala be tulaba ku street awo. Abaana abato ab'obuwala
bo mwe mubeeno nga muzoganya street mukola mki kati be ekiro baba bakola ki abaana abawala abo era nabo babeeranga balinga bagonde abetunda ku nguudo abaana abawala babeera abaana abawala ku street batandika okwetunda ku myaka ngeni myaka 8 myaka 15 kugenda waggulu kati bano abavubuka abaana abato ababeera ku street balepinga abaana bano ba myaka 4 5 tobalepinga kibeerawo ekitegeeza ku street eyo waliyo abaana abali embuto nga ba myaka 12 13 bangi bagenda mu malwaliro okufuna obujjanjabi weewo esisi eryobwereere eri bagendamu webakasawa mmeka ng'okyali ku street waliwo webakasawa mmeka nze mbeera mu kibanda nebakasawawo ndabe saawa 7 nedda saawa emu mba mpumulamuko saawa emu eyokumakya eyekiro neni awo saawa 2 nezigenda mu maaso eyo awo tuba tutambula paka ku makya muba mutambula paka ku makya nitutambula buli wamu ng'omulamu gwammwe guli ki kuzoganyawo bonna abazoganya ensi kuba era ndyeriyo linakulumba weebase mukutiyayo nakugamba gwe dogo biki nakusambirira nakugamba nti gwe dogo ujja kugoba wanene woganye tuwa akasente ujja kusalako kirabe era bakugamba ujja kusalako saawa eziti oyinza okankana naawe n'ovaawo kitegeeza mubatyamu yabaayi batutya yabaayi batutya baali babatya kati gwe wakasibanga ku street side ki nze wangi nze nakibanga nakasero nze nakasero nendako ku mapeera nevaayo osobola okunkuuma nga tugenze nga tuzeewo wansi ku street okukuuma nga ngenze oba njagala okulaba abaana engeri gye basulamu n'oterako eggaali ngukuuma kati obagamba ki isha enjaga yekola enjaga yekola kuba onywedde nebikuyitako nowagamba mwaka ngenda kuuma wayo omugagga ali wali naye tumukuume nitugine musooka terako muti muti nanti era abaana b'okubbala weebala osooka baterako muti awo nebalimba n'ebirala newatwala muti awo negundi kasobawa oyo abamanyi nti kasita kiwedde kuba enjaga ekuba netaka munguluze tusobola tegeera oli byakugamba tosobola tosobolako newomugamba nti gwe oli bikinga ndi wane nikona dansi tokaali wansi yebasi agamba atya newomugamba nti gwe mwana tereera nokimaayikona dansi tokaali wai yebasi yebase ng'omubuuza gwe ki ekiriwo n'agamba ndi mukona dansi n'enjaga emukubye oyagala okuddayo ku street ye sikisuubira sikisuubira lwaki sikisuubira kubanga naye tuddeyoko ku street omulundi gumu tuzoganyemuko omulundi gumu ogusemba kijasoboka naye nze ngenda nkyukamuko ng'abalala nkyuka kuba bye nalina okukola mu maaso eyo ate ne bindeeta awo ku street naye kati ate ngene navaayo bwasaganye birala nyongere obulamu bwange bugenda wa mpola mpola kiki oyagala singa omuntu akubuuza Elliot ku myaka gyo nkukolere ki kyosuubira nti kisobola otereza obulamu bwo nensobola osobola okunzeeyo ku ssomero nensoma no Elliot otegeera
luli nakikubuuza n'oŋŋamba oyagala kuddayo ku ssomero nkikubuuzizza leero era ozzeemu ekintu kye kimu kitegeeza olina soba mayindi sajja akyukidde ddala kyayagala akimanyi ayagala kuddayo ku ssomero oli redde newe bapisiri nze niredde naye n'aba P1 nja soma newe n'aba P1 nja kusoma olaba omukadde akoma mu P7 naye ngakolali ebire bamuyita jangukola ebibuuzo bya P7 n'agenda kale ate naye n'abeerako ebire boba byenkanawa nja soma onaasoma nja kusoma lwaki oyagala okusoma okusoma naye kuba okusoma bingi byofuna ate n'ekirala waliyo ebirala by'oba opanga nga ggwe kati ngeno foundation nze naye manyi kijja gituukako okirabe ekyo naye simanyi naye Katonda eyanyamba nentuukayo wano eno kubanze abaana bangi bali bazaala wantya egyogenda bakola bati newe bati naye alina mukwano gwange ng'ate oli alinamuko amagezi ng'era lwensinga obeera naye ng'agira eggaali endala zontamala z'ekiro n'aŋŋamba nti mama genda ku zifoomu eyo kuba osooka olaba embeera olyabe era nenjija nembeerawo era nze ndaba embeera ekyuse era nange yenaasoma obulungi nentuuka ewala nja kuyamba abo bonna nga nange ebanyamba kyoyagala oyagala kusoma ofune ki kusoma weegomba kubeerani bw'oba osomye mba nsomye okola mulimu ki omulimu gwe nina okukola ng'ogw'omu ofiisi nga nange ngera wenzimbako foundation eyange wenyambako abaana abalala nange ate nange nga wentitenkanye ebirala wenti mpola mpola mumbuzi gye wanyumiriza ejjo etabadde kiriya bulungi wanyumiriza ku jjajjaawo jjajja omuwuliza jjajja muwuliza naye sijja muwuliriza wano eno kasita mpulirizayo okwo ab'ewaka kale bona era babeera wawaka kasita manga nga yankubiddeko era mbeera mugumu senga kati akubirako bankubirako kwa nobagamba nenjogeramuko nabo nebagamba ndi bulungi kale ono foundation okola mulimu ki wano njiga kutunga nsawo ne haati oyo omulala n'ebirala nyongerezeeko ensawo genda olete ku nsawo zo zotunda tulabeko anti kati olaba ziize nabalaga nze ninawo bako matiriyo omulala sinaa kumufuna abantu bayinza otuyamba ne batuwa matiriyo omulala ku mukutu cruise exclusive kosinzidde okuba ng'ate otulabira mitandikira bomu naawe ng'omuntu oli product ya street naye waliwo bwe mbadde njagala okusesera waliwo kugambye nti singa ofuna funds ne resources wantegeseeko emisomo egisensitizinga nkyagala nnyo omutima gwange gwagala nnyo okumanya abantu abali obi mu mbeera yonna ki ekisinga obbateekamu eyo embeera kakati tulina abaana almost family yaffe eno erimu abaana nga 83 family yaffe eno kati tulina resources zeweetaaga just weetaaga kuuyo nga wezze naye emmotoka yenene gyopaakinze awo nemupaakinga awo nemuyingira wano mulimu abaana abayina emboozi alani zosobola okuwulira nomugamba kino ekintu gyekiri waliwo omwana ng'agamba nti nze nali ewaka ku myaka 7 nga taata wange aŋŋamba mumuwe blowjob waliwo gwe baasiga siriimu nga bamusiyaze waliwo kakati ono Elliot yagambye yalenga okwebaka kuba malaya nga alina emyaka muki yafunira n'ebiki n'ebizibu by'obulwadde emboozi ziri wano ezeewuunyisa teweetaaga agenda ku street kuba tunafuna resources jangu tubakuŋŋaanyiza bali wano jangu otaasa eggwanga muganda wange eggwanga liggwawo
abaana abo tebalina mboozi ze balaba. Nze ndeeta wano abaana bakamala wiiki 2 ogenda okubasanga ku sendesimu bali ku blue move balaba. Abaana abato nobagamba bino mwabiyigira wanti ku street tufe tubikola. Tufuna sente zaffe 5 tugenda mu kafe ne tulaba obuseegu bwaffe. So mbadde nsaba oneegatteko mu koozi eno tulambike ensi. Wow. Nja leetanga emboozi buli wiiki omwana omwomu. Bangi nnyo era balina engeri ensukulumu. Kakati kano akasawo bono omu ku busawo bw'okola. Kati kano okatunda mmeka? Mukitundu. Kano bwakatunga? Ani bayigiriza? Omusomesa waffe wakwataliiwo neera ekimu atuyigiriza okutunga obusawo obwo. Foundation eno mechanic soko otunyumize. Okikola? Yeah, Mr. Alan. Yeah, Mr. Alan. Foundation eno okugitandika ekyezo kino okukiroota nasinziirako ebyo nayitamu n'amaanyi agabiri emabega enyiike obulumi n'enzikiza ey'enjawulo eyanneetimbanga mu maaso gye nasinziirako. Nze gye nakulira bwe nali nkyali ku luguudo kuba I was a victim n'emyaka 9. Ono yagenda ku luguudo nga nina emyaka 6, nze nagendako nina emyaka 9, kyesitulesingako emyaka 3. Kakati nze gye nakulira nga twagendanga mu bifo gye baatukuŋŋaanyizanga ng'oli yafuna ekiyumba oguzigo guddugala nnyo bubi nnyo ng'afuna abaana n'abakuŋŋaanyiza omwo. Kakati ng'aleeta abantu ne babakuba ebifaananyi, bw'aleeta abantu ne babakuba ebifaananyi ne bagenda. Ne tubeerawo omwaka, ne tubeerawo ogwokubiri, ne tubeerawo ogwokusatu ng'abantu bajja ne batukuba ebifaananyi ne bagenda. Naye ng'ajja otukuba ebifaananyi ajja n'emmotoka ennene nnyo ey'ebbeeyi, ajja yeevuga awunya bulungi nga ffe bakuba ebifaananyi atugamba muggyeemu amasaati, muggyeemu engatto, mukole bwe muti. Kakati ekintu ekyo bwe nakiraba ne ŋŋamba naye abantu bano saakitegeera by then. Naye we nakitegeera nti abantu bano balina gye baatundanga image zaffe okufuna ssente. Naye ŋŋamba ddala omuntu ategeera nti okuyamba kusasuza lwaki tafuna omutima oguyambira ddala? Kubanga bw'ogamba nti omuntu okoze foundation olina ne gy'ojja akasente ne bakakuwa nga kakuyamba abantu, kyekigwana okuyamba abantu. Kale waakiri bwe bakuwa 10 n'olyako kale 2. Naye ekirala kiri n'okizza kale mu bizinesi ey'okuyamba abantu. Abantu bano omutima gye balina kiki? So abantu bagenda bakikolera ddala, abantu bafuna ebiniigiina byabwe ebimu nga bikadde ne bajja ne bagamba mubiwanike ne bakola ebifujjere ne bagenda. Nze bwe nakula ne ŋŋamba nno njagala nkole ekifo bwe kiti nga nkuŋŋaanyizaamu bannange abamenyesa emiti. Tobaleeta lwakuba kubya bifaananyi bakola ki? Era nze bw'ogenda ku website yaffe ne bw'ogenda ku handle zange. Mwina website? Yeah, Labongo Charity Foundation. Ne bw'ogenda ku handle zange zonna Mechanic Labongo Charity Foundation, Instagram, YouTube, Facebook, tosangayo kifaananyi kya mwana addugala. Tokisangayo. Tujja wano okuddugala, tujja wano okukyusa bulamu, tujja wano kugamba kuyigirizibwa naffe tuyigirize ensi. Era ky'obalaba abakulu bano bwe twakola ekifo kino nga mpita mu buyambi bwa mukwano gwange Samali Sekabembe, twagula ebyalaani, ne tugula ebyuma bya welding, ne tugula materials ezo n'ezisiiga, ebintu byonna ebikozesebwa mu kusiiga obumu obukola engatto craft, sometimes sookulaakinga mu material naye nga weebiri. Kakati abaana bano nze bwe mbajjayo atandise okukola ekyalaani, atandise okwokya welding, amasege gagifa abafa abagokya gonna g'olaba ne kano akatebe k'otuulako era ffe ababukola wano. Kugamba nga saagala tukuŋŋaanire wano tukule, njagala tukuŋŋaanire wano tukyuse obulamu, tukyuse ne bannaffe. Obwo omuntu bwe bokyezaako enkoko mu bukola. Ebyo byonna ffe ababikola wano, tupaintinga, tukola cushions zino z'otuddeko, tukola obutebe buno, compound designing, ebintu bingi nnyo nga ekigendererwa kyange kiri emabega w'ekyo nti abaana bano kubalaga nti bw'okola osasulwa. Totulina kubeerawo na kusabiriza kuba bali abantu batudamejinze nnyo obwongo. Abajja ne bakuba ebifaananyi ne batugulira biniigiina, batudamejinze nnyo obwongo ne batufuula abasabirizi. Ffe tulina kubeerawo na kusaba. Kakati ne ŋŋamba nno era abaana bano baba bakayingira wano kye mbakuutira kiri kimu nti ffe tuzze wano kusabiriza.
tuzze wano kukola batuwe. Era ndowooza tusitwagolinga nnyo n'ebyemmere bills zaffe lwaki nti nze kimpa obuzibu okusaba. Kale oli bwakwatibwa essalaga labongo kankusasule ku kano kabiiru kamu. Era ogerukira nga buddayo omwezi omulala. Ngamba kati ffe tubunaabulana kukola mirimu gyaffe bagitule. Si kusabiriza era kyova olaba naye kimukakataka ebbanga lya kuba namufuna wajja mu gwakumeka wano. Gwakubiri ajja mu gwakubiri wano. Naye mu gwokubiri ogwo abadde alina okutereezebwa obwongo, abadde alina okujjanjabwa, abadde alina okumotivatingibwa, then atandika okukola ebintu nga bino era wano sofa waali. Metanike, awo njagala okubuuliza abaana bano ku mbozi nanyumizaamu ne Elliot olunaku lwali lwa Kusajjo yes. Emboozi gye twanyumizza n'aŋŋamba nti omulundi gwagenda ku street gwasooka oggula malaaya. Yakola bingi n'akola bangi n'ajjamu obulwadde. Era n'aŋŋamba nti yabeera infected. Labongo abaana bano bajja wano kyemmanyi abamu tebamira ddagala. Ng'omwana omuto era basalira musango y'ekyo. Bw'okitegeera otya nti ali infected era okunyumiza situation ye era obujjanjabi ogenda abasawo obaleeta wano ositula abaana n'obatwalayo kuba nkimanyi embeera nnyingi oba n'abaana bangi kyemmanyi kati ayinza okuba tali omu kyemmanyi bali mu bangi wano mu foundation. Tulimu bangi. Obakwata otya? First of all abaana bwe baba bayingidde wano mbakebeza. Nange nno naye sina experience eyo naye nnyinza mbifuna kuba nze natandika obuweereza bwe nga sina experience naye nga njagala. Era nze ngenda ntereeza butereeza, ngenda ntereeza nifuna amagezi onampa kano nengatta nentereeza kati nange njigira mu buweereza. So bwe nabaleetanga sibakebeza naye twagenda tufuna amambuluga ne gatulumira okumala emyezi 3 wano nga tegawona mumps nga teziwona nga tujjanjaba nemba nga bamanja bills miliyoni ezi just za kujjanjaba mumps. Sina ssente era okuva olwo siddanga nangulu badde musasula bills nenyingira miliyoni 3 nga njanjaba mumps. Kati nengamba naye kiki kino. Bwe nagenda waliwo omusawo Niko kama muwa omukisa kati Niko yagenda okola naye kisusse n'aŋŋamba naye yine yeetumiikiza sinze yamugana omugamba n'akebera abaana ogenda okukeba nga abaana bonna almost 6 balwadde. Nankubira esimu n'aŋŋamba abaana obakebeza n'aŋŋamba no. N'aŋŋamba oyina obakebeza biki natya nnyo kuba nange munnange nali sikirabangako ng'ate bato olowooza ku bunno mwana nogaye bukyali bwange ate buli davuli nnyo abaana bano bafuna ne bafamire kati notunuulira olusozi lwayolekedde nogaa no. Kakati munnange ebyo n'amaze osettlinga down kuba obuweereza buno obaamu nga gwe maama gwe taata gwalina okwebulira ziwali muntu ambuulirira kuba abantu bonna abasinga balowooza nze alina obbabuulirira. Kati buli ekintomera nze maama nze taata ngenda mu kisenge kyange ku mufaliso gwange wansi wensula neŋŋamba Labongo situka nenvayo ng'atamidde nenga kati nzizaako kino. Naye mukwano gwange oyo yannambika bulungi nengenda ku Uganda Cares netutandika embeera era sisimanyi nengimanyiira. Embeera eyo njagyogera mu Luzungu kuba waliwo bannaffe abatugoberera and to avoid these kids to be tortured. You know, sometimes it's hard to convince these kids to take their drugs, though their medication. So I went ahead and I pretended that I'm also a victim. I got this and I had to put some paracetamol, Panadols in this thing here. This is an ARV bottle. So we have our bottles, and in my bottles, I have this. These are paracetamol, Panadol. So to motivate them, I have to make sure that I take mine as if I'm a victim as well.